Oluvannyuma lw'okwejeereza minisita Amos Rugorobi ku misango gy'okubba amabaati. Amos Rugorobi y'omu ku baminisita abaasongobamu ono jjukira baamuteekako ne mukomera ng'ali wamu ne Agnes Nandutu, Matiya Kasaija ne Nabbanja Katonda alugenderemu lwakuba nti ate abasukkulumako okwo nga Prime Minister. Wabula olunaku olugulu bamwejjeereza omusango ogw'okubba amabaati ag'Bukaramojje. Kaakati Abannayuganda baga nti muzeeyi gavumenti okuvaayo neyoga nti kakati gwe tolina musango gyonna gikugiddwako kyayongedde okubanyigiriza nga Abannayuganda ega nti kakati gavumenti eno eri kukkiriza abantu nga bano abalyake beeyongere mu ggwanga kubanga bw'oba otadde Rugorobi kitegeeza ne Nandutu talina musango ne Kasaija yagamba nti amabati gajja ne gaggwa mu luggya lwe naye talina musango n'abalala omukulu gajja buzi ndikwenda omwami onoidi bwayogeranga ku Bannayuganda idukire nga twena tuli Bannayuganda era tulina n'endaga muntu se tulina n'abaana baife wano mu Uganda muno buli we bwoyogere ndowoozayo n'okuba ati Abannayuganda bati otera okuba n'amaloboozi leeta Abannayuganda abayogere ekyo niwo oyogere so bwe tusibanga ku ndowooza ddala weboogera mu Abannayuganda bagambye bati ife tituli Bannayuganda aye mukulu wakitegedde nakitegera kiboine twachogere kuni mu evening drive but ebintu by'amateeka eby'amabaati ze tibikakola impact kusaidia ebintu by'amateeka batukoba okuta omu ebintu omuntu tabagirite paka nga bamaze okumusalira omusango omukulu babaire bakali musalira musango buti we atali musazi wa misango lwaki oli gumusibaku ngabasala emisango bene bakobya ati omusaada waliwo okudobanwa akalulu kaidye mu irogo tidi bamwe abitegeere mu mwasindika amaadi nigaja gagwa mukolo gwena mutumba kabiri gali ebidube ebiyaka amaadi abalonzi bakoba amaadi gagwa gatya mu kifo ekirala kyonka ekyo nga eyatwala kadi ya NRM ne yasindika amaadi gagwawo wonka awo maganda abalonzi baimwe abantu ena mutumba bali kunenya ino mu maganda alenga maganda tiyebera nayo n'omukolo gwabeire nga ali mu mirimo gye bakati banalingiri na idogo liswise alenga mwidukire bulungi wano ku St Jude bako bati timwere ne yalesa amaadi agagatacha so abantu baife bali n'obuzibu bayinza bako ekintu kyakwambala ekikwambala kiralo kwenu BS bali basiba ku medida akabonye ati n'omulogo w'amado w'ebivulu ati nga wobonera dakabo amadi kajagwa ati bano mujye mubwe aya amadi gatukube mirundi emeka mu luwombo nga ni media yemereira ati linda media aline ekigamwa kuvaira walutwe twali mu bukyere gano bagemera omusaada kufuya we muloji awo bakati mede bamugemere muloji nakobadde akabandi wakidi tufulume muno tujje wale bakubone kumema so emere etyo bwe tuli bwe tambula mpa amawulira gaidinda campaign zatandise omukulu Melody Lubega Seggona akali amaggwa obusiro East abadde mukunoonya akalwa abalonzi nabaga nti genda bamugone molokai abaga nti baagala walukagga era ekintu ekyongedde okuteekawo abaga nti abantu baga nti akalu kano kandi banga kongedde okukyuka nga bitulaba ku mikutu n'abantu beboogera bye bituufu nti Seggona oba oli awo walukaga ayinza okumukuba akalulu naddala kana kasembedde sebe bintu si birungi omusiro Seggona namba nangakolamu ensobe y'okudelegaderega okwo kubanga okwabana amateeka abantu balowooza mbu abana amateeka bagezi ino baba eno babalowooza okuva lwe bamukola mu akabwa nga kamufaanani kyakabwa obona nkomedi mu kalulu kano abantu abeefulanga betwabonanga nga tibali bisiriasi ino ab'amataayi tibakayina impact mu kalulu because abantu bagezaako ino okubeesiga babatwala mu kalulu basobola okuba nga ate babavaamu because tuyidukira bulungi abakulu nga bampuuga tuyidukira abalungi abamusibe wa mataayi obulungi omukulu Katuntu eyo wansi ewaife oba okitegeera bugweri emyaka 25 ozira amazima geno oyo tibamutuwongera twabere ni mulale nga bakali tukoye embago abantu abo baaferanga abantu nti basomi mudovula kuba nti abakubakerera ku Katuntu bava kaalo kamu muliro wa Katuntu tiwabaireyo nende kukobe ola bugweri bugweri Ona nzendi wa bugweri bulunguli nzemba ne Katuntu kati genda mu Idudi Town Council Muna yabisana emotoka 2 n'abantu 3
katoto yabisenye emotoka ebiri edabale ku ebyuma enene ne niye mwere n'abantu basatu yabaira ajja obona akamotoka katubise kwa nga ikeda kali kwenda mkuba kuba baije kwesonsa abantu ba umukulembeze wabwe bakabati kati mubaleke babite Mudofu mugaranga ono wolusani ogundi ya mukobati ekukubira lyenjo okuteeka omusande yata muntu potadwe ajotuke kamwe naina batumukanga n'abakyala bangemye bango nga bali kwewo yakobe n'abendi besi mubajeyo